Sebo imamu bwabanga amaze okusaaza sola neggwa n'atola salaamu, maamuma n'afuuka imamu, sola y'ono azze n'asaala n'ono maamuma ebali bwetya. Yazze yeegase ku maamuma ng'alowooza maamuma ono ali mu kusaala bibye. Bwe tubeera mu sola tubeera n'abantu babiri, asaaza bamuyita imamu, ali okusaalira mabega wa imamu bamuyita maamuma. Kati maamuma ali ku layini ono yazze leeti kusaala, imamu olutodde salaamu ye n'asituka asaale. Kati omulala najja, anti bano bonna bamaze n'okusaala, kati ye yeetengeredde ayimiridde yekka ku layini, n'amanya nti kirabika ono ali mu sola n'amwegattako. Ekibuuzo, maamuma ono ayinza okubeera awo naye n'asaaza, ono amwegasseeko ono naye neyeyongera nga amusaaza, ne bafuuka kati baimamu babiri, oli amaze ebibye kati ono naye ali mu kusaaza. Okwanukula tugamba nti kisoboka. Ne bamwegattako era ne bagira ne basaala. Kati akyusa enniya, agikyusira omwo munda nti kati ndi mu kusaaza. Waliwo abamu nga abeeraawo nga maamuma ne bajja ne bamwegattako, ne yeebuzaabuza ng'alinga atamanya nti banna bali mu kusaala naye, ng'ayagala obbalaga nti tabadde imaamu, n'atandika okusaala ng'alinga omudooyi. Kugamba nga towulira maloboozi, bano bali kusaala naye ne beetamwa n'okwetamwa. Beera faala, beera omuntu ali proactive. Kasita obanga obadde oli ku layini, munno najja n'akwegattako n'olaba nga tekazze alinga ali okusaala naawe, mulage nti naawe otegedde nti ali mu kusaala ki naawe. Kati bw'obanga obadde oli mu kugira nti kati tandika ogambe Allahu Akbar, ono ategeere nti mulikola ki, muli kusaala naye. Kati tolaba bwe tukugambe nti bw'obanga weegasse ku imaamu, nga imaamu agenda kusaala laka esembayo, gwe n'omwegattako ne musaala esembayo, eyiyo yebeera esooka. Kiri kitya nga Katonda azze n'akwegattako ng'osituka ogenda okunona laka esembayo essatu. Kati ojja kumukozesa bw'otyo mpaka essola bw'enaggwa. Kati okkirizibwa okukyusa enniya ng'ogikyusira mu ki, munda omwo, n'ofuna obuyinja obw'okubeera ani, obw'okubeera imaamu, kubanga tekirina buki, tekirina buzibu. Obujulizi tubujjawa. Omubaka sallallahu alaihi wasallam lwali olwo ng'asaala, omu ku basahaba najja n'amwegattako n'ayimirira ku ddyo ku konowe. Jjukira nabbi yali asaala swala yekka ng'ate yali asaala sunna. Onfuna bulungi? Kalalo najja n'amuyimirira kuki, ku kkono, yamukwata bukwasi n'amukyusa n'amuzza eno kuki, ku ddyo, neeyongera okusaala nga bw'amulaga nti yali omukola ki, omukulembera. Naye nga nabbi tasazizzaamu ki, swala, ate nga tamugaanya ono ntokola ki, tonyimirirako. Kiba kitegeeza nti omuntu singa abanga abadde ku layini, naam, nga imaamu omukulu abadde asaaza, bw'amaliza okutola salaamu, ne bajja ne bakwegattako wano ku layini w'oli, gwe ashuuminga bw'ashuuminzi roola eyo, tokaluubiriza bano bali okola ki, bali okusaala nabo. Si kigaana either nga swala ebadde yatteeka obanga nga dhuhuri, asiri, maghrib, obanga ebadde tarawih, ng'oli alowooza nti gwe oli mu kusaala swala ya Aisha ng'osituka okola ki, okwongerako. Oba obadde osaala sunna, oyinza okuba nga obadde osaala sunna nga tumaze okusaala dhuhuri, omanye engeri y'emizikiti gye zibeera omuzikiti nga munene. Kati gwe nodda wali n'otandika okusaala rakazo bbiri ezaki, eza sunna luvannyuma lwaki, lw'esswala. Kati oli najja n'akola ki, n'akwegattako. Tugamba nti tekina mutawaana, oyinza okukyusa enniya n'obeera nga gwe kati gwe oli imaamu. Oli imaamu naye ng'oli mu kusaala ebibi ebya sunna. Ono ye mugoberezi wo, ye enniya ye ali mu kusaala ki, ali mu kusaala farda. Tekirina muki, tekirina mutawaana. Onfuna bulungi? Omuntu singa abanga abadde yekka. Singa omuntu abanga ali mu kusaaza yekka, obanga ali mu kusaala yekka, eyo gyali, naam, naye n'alabanga azze ayagala kwegatta ku layini, n'asanga nga ekifo tekuli, akola atya ku layini esooka. Ng'ate ng'obusiraamu bugamba nti toyimirira wekka ku layini obeera shaitan. Akola atya? Asikeyo omuntu omu ku layini eri basobole okubeera babiri, oba ayimirire yekka eno. Akola atya? Ayimirira wano ku layini
katugamba nti tasikaayo muntu eri ku layini eri ebadde ejjudde olw'ensonga bamusikayo kati ate agenda kucreatinga gap wali ng'ate nga obusiraamu nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nga butugere mu musala tutereze ki ennyiriri tuzibe emiki emyaganya kati sitwagala n'asikayo omuntu eri ate ajja na kumutataaganya kati kyabaakola atandike layini ye nga alondoola imaamu waali imaamu bw'aba ayimiridde amuteebe waali mu makkati wakati wa imaamu wakola ki waali bw'ati ayimirire ku sayidi ya imaamu eya ddyo onfuna bulungi abantu abalala bajja bamukole ki bamwegatteko kubanga layini eno ekoze eki ejjudde wabula tatandikira eri mu nsonda kino ntera kiraba mu mizigiti egimu oli ajja n'alaba nga akyereye n'ayanguwa n'ayimirira eri nti ati wano bajja kwegattawo abantu abalala bajja kujja bagapingawo kati swala egenda okuggwa nga wano wawanvu tewali muntu wano wawanvu tewali miki tewali muntu lwaki tukikola ekyo kubanga kirungi nnyo okubeera nga tukuuma obumu bwaffe mu swala tweyanziza